24/7. News in the Mirror. Kino ekisanja ekya 2026 bw'osomagira ebirungi bikuyitako oba amawulire amapya amasu ag'entiisa gayinza okuyitako. Ekisanja No More Sleep ye mukulembeze w'eggwanga bw'ati bwe yakiggulawo era kituufu okuva lwe yakyogera tetunafuna ku tulo bwe twogerera buli kiro amawulire gafubutuka mu buli nsonda ya Uganda era osanga kati omuntu mu budde obw'emisana omusanga amaaso gamuzimbye kubanga tekyali kwebaka. No More Sleep, No More Corruption. Kikisanja kitulimu mulundi guno tukwaniriza nate Media 24/7 netukwebaza gyonna gy'okoze afe ababeerawo buli lunaku okutuusaako amawulire nga bwe gabeera mu bitundu eyo titujja gasaakanya busaakanya watugogerako nga bwe galina okubeerako. Sinze nzeka ndi ne munnange nze Rosette Nansamba ne munnange Samla Hanifa sayinza okulaba sayinza okusanga weewo nga tetunnagenda mu maaso nyinga basooka kutegeeza gwe omulabi waffe owa Media 24/7 endabirwamu tukutegeeza nti tulina bannaffe abaabo culture performers bano nno nga baana bato abazina amazina amalungi agaweesa omukolo gw'ekitiibwa gube gwa corporate gube gwa culture kwanjula mbaga conference emikolo ng'egyo abaana abo balungi nnyo era tunoonyeeko tusangibwe n'obweyogerero kirinnya okusobola okufuula omukolo gwo ogw'ekitiibwa nakugwange era gwe nasemba okulaba baguliko nekugwaniifa gwagenda okuddamu okukola bebagenda okugubeerako definitely. Okay, okubafuna bannaffe abaabo culture performance ojja kukuba essimu zaabwe tugenda kuba tuziyisawo ku screen naye osobola okuwandiika nooti 7 nooti 5 62 26 oba sinakindi osobola bafunya ku nooti 7 85 nooti 5 bannaffe abaabo culture performance abaana balungi tunoonyeeko tuwagire kubanga naffe ate be batteekamu ensimbi okulaba nga sheno egenda mu maaso ate gwe wagenda okuzimba ennyumba ngaoyagala ozimba ennyumba nga nnungi nga ya mulembe yeriko zino ezoogerwako eziriko ennyumba nga nnungi ng'erabika bulungi ate nga naye egenda kukwesa ekitiibwa oyogera manno ogamba awo enviiraawo awo wabula nga tova mu ziri ennyumba zimama yingi ya Pole. Tubona bannaffe aba Agapana Stones and Concrete Limited bano no bakola amayinja amalungi amayinja agalabisa ekizimbe kyo nga kirungi nnyo nnyini ddala. Bano no basangibwa Mukono Ntaawo gwe munnaffe abeetaaze ojja kubanga ateera ofuna ennamba zaabwe tunaziyisawo ku screen era nazo ngenda kubanga nzikusomera. Bano no balina amayinja amalungi balina aga kalangala balina aga papo balina aga black balina aga garuga kwegamba amayinja mangi nnyo ogwokola ekintu kimu kyokka banoonyeeko osobola okubanga ozimba ennyumba ennungi ebintu ebiriko ffe betugenda okubanga tukuleetera ojja bafuna ku nooti 772 59 48 5 oba ojja bafuna ku nooti 7 nooti 4 88 84 banoonyeeko aba Agapana Stones and Concrete Limited osobola okuba ng'ozimba ennyumba egenda okuweesa ekitiibwa ate nga n'abantu abakyala ewo tebaswala kuyingira nju nga beebuuza oba eno y'ani be bannaffe aba Agapana. Tukomyewo nate nga mawulire mangi tulukisanja No More Sleep webaseeko bukyanga tulayira kubanga eyakebakawo ne wabaawo nozuukuka n'ogamba ate wookolera ensobi n'ozibirizaamu katono bwoti ogenda okudda ng'oli mabega President yalinga atugamba yatugamba ekintu ekyo agamba bya bulijjo omuzeeyi abadde atugamba bikiwe bityo naye this time around he means it tewali sleeping twawebaseeko naffe tetunaba kwebakako naye amawulire mangi agagenda mu maaso naddala okubira ddala okulayira we kwabeerawo okubira ddala ku lunaku okulayira okw'ababaka ba palamenti kwe baasemba okulayira baakoma okulayira lunaku lwakutaano olaba ne events eza unfoldinga mu biseera by'okulayira kw'ababaka tetuzoogerako nothing makes news okitegeera zonna zaazikira oba the best couples abagyambala obulungi abagenda bakyala baabwe ababiri abaazina ebyo byonna kale kwegamba events ezi proceedings ezi recoveries byonna kwegamba naffe president atutadde mu kino ekintu kino ekisanya no sleep fena tetujja kwebaka tugenda kubeera nga we are alert all the time we are alert but kituufu amawulire gano
okuviira ddala twamala okulayira nga bwe tugambye nti amawulire mangi agaatandika okuvaayo twatandika okufuna ebigambo ku social media kuba that is where it all started from. Omukulu wa CDF azze aliko ebigambo byayogera ku mikutu gye mugatta abantu ebimu ne tumukwata bulala abalala ne bamukwata bulala but this time around yajjanga azze kuluma yajjanga aluma era buli kye yayogeranga nga kikolebwa. So twalabako ye Secretary General wa PLU omukulu David Kabanda yavaayo n'abaako byayogera ku mutimbagano yasooka kubyogera awo nga biringa ebibuusibwa amaaso but eventually amawulire gagenda ne gavaayo nga twogera ku eyali speaker owa 11th Parliament Anita Mungu kubimwogerwako era okumaliriza nga tutuuse n'okutandika okulaba investigations mu maka ge ag'enjawulo. So what do you make of it? Of course fena kyatutwala by surprise. At first nga Mao ali mu rese eno twali tugamba fujjo lya Mao it can't be NRM tesobola kwendosinga muntu atali wapate yaabwe Mao olabera voko nagamba mamulinde nga ye ali confident nti the speaker Anita Amongu agenda kudda fenga tukibuusa amaaso naye kuva you want to mean ntino kintu kyajja ebbanga ddene nga kipange nti nga bakisetinga nga kino okwabikira. Yeah, obviously. And I'm very sure even the former speaker, Honorable Anita Amongu, na ye events zino zimukute by surprise. Kubanga yabadde confident enough to ojjukira ababaka bonna buli omu abadde alayira ngamba endorse Honorable bangi tulabye nezi moments after batandise okukyusa ebigambo yali avaayo ng'abwana bannanga yendosa this time around nga munnanga you go with the party decision nga olulimi lutandise okukyuka olulimi lwakyusa ate ku party wenalabidde nti anything can happen at any time. Nti yagambye nti having money is different ne power bintu bibiri money and power kitogenda nakyo. Hey, right now sente bazikutwalako sente bazitwala olabanga you have nothing to do sente wazityawa zino eno Uganda ali ekigenda mu maaso waliwo okunoonyereza okuli authorized by the president of Uganda okunoonyereza ku nsimbi ezitategerekese ezitamanyiddwa wabula eziri mu bantu sekinoomu mu bantu abamu abasoose okunoonyerezebwako yabadde speaker wa 11th Parliament AAA Anita Amongu era ng'okunoonyereza kugenda mu maaso wetwogera ebitongole ebikuumaddembe bikyagumbye mu maka ge ag'enjawulo okulaba nga babaako bye bajjayo era okusinziira ku reports ne kamera ezimu ezitunulayo zikulaga nti waliwo ebikola ki ebifuluma waliwo omutitimbi ogufuluma waliwo ekyuma ekiyingira ekyuma ekisala bino ebyuma ebinene waliwo ekyuma ekyayingidde gwe tewakirabye ku bifaananyi ebyenjawulo ebitambula ekyuma ekyo kiba kigenda kusala ki kiba kigenda kusala naye anifa abantu nga balina ssente okimanyi kino it is the chance I go to okulaba ku maka ga AAA amaka go badde bagalaga ag'enjawulo yes go badde tubimanyi ne effective mbadde mugira mutula ku mmeeza ebikofu niye gabaddemu mu media tutandika bwa moments later amaka badde bagalaga gye badde bategekanga n'emikolo yabadde nakyaza mikwano gye gweyita mukwano gwo kubanga bonna babadde babeerayo bagendayo anti kati awo kyekiri kyogambye power kituufu gobadde power that's what matters so ekigenda mu maaso Uganda asaana akitegeere nti waliwo sweep off egenda mu maaso era gye byakkidde mu kiro ekikeesezza olunaku olwa Monday twafunye tweet okuva ew'omukyala Anita Amongu nga declaring watagenda kusigala mu race watagenda kujja kwesimbawo ku bwa speaker mu 12th Parliament nno kyakubya abantu entukwe oba oliawo waliwo ababadde balowooza nti ajja kulemerako oyo fight oyo gumi naye olemerako otya with all the power that was put on her by the way mu history w'eggwanga eno kino badde sikirabangako ekyabaddewo ekamaanyi gasusse osobola okuddamu okusowolayo omutwe ku bintu bibadde biyitingana nti
sente osobola okuddamu okwesimba mu bantu like who can trust you anyway n'ekirala kati abantu like nobody can trust you n'abantu ababadde around her are they safe? They are not safe because even the CDF like informed Ugandans nti the commissioners service award biki byonna of course tesobola kukoma ku speaker yekka she nalabye mu parliament yekka baba summonings abasinga naddala abafuna ezo za awards ne ku issues z'amabati wemba nze nga nkyalinawo ko kasente nzirusaayo ne ngamba bane mukama wange ako kenyinawo you think they have not run to him? Era kiraka waliwo abazizaayo naye because yatugambye tino teri kwebaka of course naye alina strategy alina omugezi okukwata kyokutte ekyolina n'okizaayo nogamba nekino kiyambe okuzimba oluguudo nga kumabaati bagezaayo okuzaayo but we sacrifice only one person in Andutu bambi ate nga senior minister ye ne issues z'amabaati zaakomyewo era zonna zijja kukoma it's unfortunate nti abasinga abaagalya kati kyonna ekiriwo tugenda kiraba mu cabinet president agenda okulonda awo tumanye nti kisanja hakuna sleep kisanja hakuna corruption kati that is where we have to look at nti gana amanya wegati gajja mu corruption scandals gakomyewo kuba minister bakomyewo we expect of course new faces that are going to come up naye kituufu kiri nti bannayuganda bangi bazze beemulugunya ku nsonga y'obulunguzi abantu bakabiridde nnyo president ku nsonga ya corruption naye nga tetumanyi where the sweep off wegenda otandikira naye kenyini yatutute by surprise president simwange yatukute tubadde tuli awo nga business as usual bama kumbe ye yategeka ekintu kye era kati buli munayuganda is it the way he is appreciating the effort yataddemu okumunoonyeza akalulu naye amaanyi gataddemu gabadde mangi amaanyi gataddemu naye nga very sure of the cabinet parliament agina mutano bwati of course baba kabadde abalina naye power like I said power power ate president abadde ne evidence like they told you that in the last meeting they had at State House he was seated in the corner with all the evidence against the former speaker at era naitabuna ni right honorable the speaker emeritus good honorable Kadaga bonna ne bawayo evidence atenga naye alina of course president asobola kusindika abantu mu makaago nga talina bukakafu era you saw what happened like what was there but I think the people who are giving him information are the people who are so close to right honorable Anita Mong like his closest friends like the likes of Daudi Kabanda ati yakugamba ye mutume like you can't blame him by the way you cannot Kabanda yatukiriza bya mukamawe eno mupili you cannot blame him right honorable Anita Mong we feel sorry for her obviously ne message yawandise olaba you feel you can tell a sad message someone told me you can tell has speaker's phone ante basi yagiwandise naye nga era mulimu obulumi mu message eyo eraga obulumi because she was very sure she's coming back she was very sure amanyi abadde namangi nnyo era nga amanyi kino kisanja kyagenda osembayo okuweereza obuuli awaddize aweetayibwa naye amuwe akwatemu mu nkasi but it does not depend on your desires tetugenda kusinzira ku gwe nga bwolowooza nti bwogenda kufuga nti tugendere ku ekyo anti olaba 11th parliament ebaddemu emivuyo mingi jukila that parliament exhibition yabe exposing ate they had information from within inside parliament information was coming from parliament to the exhibitors who are giving all this information because these people where would they get all that evidence you see centers this amount of money was removed from this and all that information was being given by people who work in parliament who are close to the right honorable giving it to the public so I think those are the same people who gave the information to the president. Naye ate okirowoolezako mu side endala naye abantu nga temwagaliza bantu. President yazze kusanyusa abantu kino ekisanja.
era atutandikiddewo tatulinze nakwebakamuko atutandikiddewo nga bwe yatugamba ekisanya no sleep temugenda kwebaka I was even dozing, by the way. Yes. I was even dozing. I went in for a notification of Simu. I was like, tabs if I've made tabs, it's very famous. Is it intelligence? I think civil worker, like kubanga information dinave yesterday when he posted yagamba yali kwali okuzika kwa tata we yalaja nina president namugamba nti the corruption in this country ye tata wafudde tali corrupt is corrupt free but the corruption is sose mugwanga sose ne president naye nyini already he had already told the public corruption mwali mu parliament yeah, okay. All agri-corruption is in Uganda, not only in parliament, but almost all government institutions. But I'm sure sweep off what I'm sure say people are now scared. Yeah. If you're a public servant right now, I'm telling you, you need to clean your house. You need to clean your house right now. Too late. No, it is not too late. You can still clean. You're giving them advice to clean the house. They can clean their houses because they come to house. They check. They don't have to clean. They should check themselves. No, bagende berope. Osobola okweropa then you're forgiven. Oyinza okuddukira no bane gwe ruzira tewasulika. Eruzira tewasulika. Anti mwabakola amateeka agafuula luzira embi nga temanyi nawe time is going to come. Yes. Otuuka ogenda ng'ogenda kwebaka. Yeah, amateeka gano bagakola nga bakukola opposition bagakolera fena kigenda kola kigenda kutulia. But my advice would be to any civil kati imagine they have started with the parliament that makes the laws. Yeah? Parliament releasing a money. What of you? Mwabala bagenda bakolera ki obukiiko wano badde bu implementing badde busibisa abantu wano nenga bamala bagenda wali nibabata. But this time around I think it's going to be different. As long as you're implicated in stealing money, government money, the country's money, you're going to be President olaba asula mukwano uyo mukwano abadde mukwano gwe ne bamu investigating and they expose her like that. What of gwe wananchi abali eno tuli no Ministry of Finance tuli no mu OPM mwe bagenda bakola ki if they can do that kino kiwadde president egenda okuzzako naddala kuba speakers naddala bagenda okujja kino kigenda baleka mu mbeera ey'obunkenke n'okutya tujja kulaba at least tuyinza olaba ku accountability ya nsimbi ezimu. There's going to be a change, trust me, not only in parliament but in all government institutions because president is serious. Tisanja hakuna mchezo. Okay, hakuna sleeper na hakuna corruption. Let us hope so. Naye nga tuchaliko yensonga the party has endorsed some other person. Muntu kyabadde waawo nga in case twate tulina among muntu kyo twali tusubira okudda mu ntebe eyo. Did you ever think about both? Yeah, both abadde ngajja nga akoma mu kakuyege no wansi ngamba I want nenga the president Islam kama alinda ko it is not your time will come bambi na he pulls out ye muntu abadde immediate ago tulina NRM gwe badde nayo not really but we all the country as a country we all expected the honorable Thomas Tayebwa to replace na sweep off again badde beera ne deal bali ne kisenge ky'abaana bacheze honorable Tayebwa he could be a collateral damage nga bagala muchala mwami muchala of course gender balance. Yes, I think that is why they are still undecided on which deputy. Yes, they are still undecided on they know deputy. And if they know right now would be having a candidate because tugenda mufuna obviously tugenda mufuna they are still undecided because I think a faction wants to bring back Honorable Tayebwa as the deputy but then they're like temusobola kuba musajja but then they're like Honorable Tayebwa bambi msinge new young girl on board Lilian Abel mulabye nga
bamutandise omutunuzaamu amaanyi olaba obange ongeri gye bamuleeta. Waliwo abakyala ababadde mu NRM abasinga kuligana abe obukulu oba ababadde mu NRM for about obukulu even Tayeba was young ababadde mu party for a long time. So they would see Lilian Abe as young bagamba she still has time akyalina obudde bwe so basobola okukola ki anyway naye waliwo abantu bangi awo sofa abaali mu Royce mawo tetunamanya wayimiridde ensonga ezo ku ngeri gye bastrugglingamu ne speaker ne former speaker olutalo lwali ugawo yazanye ekintu kye n'akita era kati yasirise yali party mu movie so mawo yavaayo then tulinawo Princess Passes Namuganza ne Lydia Wanyoto. Lydia Wanyoto yagala kwa deputy because yavudde na endorsinga both but then ate alioni ye yagambya nze as long as it is not the Anita Mongs I'll go with by the party gund decision. Like yeah, you have no option, you have to do so obviously also inogenda ne party kyekoze eki kyegambe so kati ekidiridde kwe kulaba engeri Royce eno gyegenda otambulamu because honestly sini omuzanyo gukyuse omuzanyo gukyuse I'm imagining amaso gakyali ku Netflix Uganda gali ku lutimbe fe tulize Museveni yatuga the president told us not to sleep and we have not slept since he was sworn in and Mr. President tusanyu fe abamu kufe tusanyukira kyoto kyewatugambira amaaso tugatadde ku lutimbe tujja kulopera ate n'ebintu byakyuse the battle is on social media era social media if you're not on X if you're not following the PL Youth Secretary General Kabanda baba yafuuse WhatsApp Daudi Kabanda omutume you have to bow kati Kabanda wako namulabye nga alumba nomusajja yali wa media center wabakadde ndolaba musajja watunga ofona opondo ndolaba musajja watunga avunna maningamba bannange this is a war no indeed Kisanja no sleeping. Media 24/7. News in the Mirror.